Oluguudo olusaliddwako enkuba efudde ensangi zino lwe luva e Pajwenda Town Council okudda mu ggombolola y'e Magola mu disitulikiti y'e Tororo ku mayiro 8 ngodde Jinja. Mu kiseera kino kizibu okwawula oluguudo we luyita ku bitundu ebirala era nga kino kirifudde olw'omutawaana ennyo eri abantu abalukozesa. Kati okuyita waliwo abavubuka abayamba ku bantu naddala abaana abato, abakyala n'abantu abakulu. Babaana b'amasomero basobeddwa olw'okubawo ne bayita okugenda okukola ebigezo. It rained since last week, but for us students who are doing exam, we have not completed our examination. But we cannot pass, and the price has spoiled for us the road. Abatuuze balajjanye nti emmere mu nnimiro naddala muwogo atandise okuvundiramu ekiraliikiriza ennyo abantu mu kitundu kino. Enkuba etutonyeza nnyo nnyingi, emwogo yaffe twagalako gavumenti atuyambeko tulabe eno ngeri gya emwogo yaffe ebiki kasooli lumonde n'ebirala bingi. Kati challenges yetufuna kati mu ssaawa zino ne bwe tukula mwogo ono ne tutwala waka awo mu compound yonna wajjudde amazzi tewali we tuyinza okwanika mwogo. Kubonabona abantu bali kubonabona eyo nnyo atubidde n'amazzi. Ssentebe wa Pobera LC1 mu luka gwe Katelema mu ggombolola y'e Osia mu disitulikiti y'e Tororo David Okong Nyamwaya asibye gavumenti okumaliriza olutindo lwa Osia Pusingiri nti kuba lwe luvuddeko obuzibu buno. So we are expecting next year heavy rain. So we are requesting government to help us. Thank you.